Nambategeza dinga 15 Januari na 15 Januari basabona banyabo berunaku lwokulonda omubaka wa palamenti berunaku lwokusoye prose chairman wegombolola yekatika mu bananga otetuvaawo chairman wefe katika mu otetukola ki temukola temukola mutima gwa kwagala kwongera kuweereza mutusindike tugenda kudda wano embale nga 15 nga buwungedde nga buli munambala agamba la hawla wala quwwata illa billah masiruka wangu te omukama katonda babeera omukisa people power our power banaye leader of opposition Oye, umbrella, oye!
bakiikirira ku ggomo yaffe ebirungi ery'ebunge. Basebo ne banyaba olunaku olwaleero tusaba kalulu ate si kakati kamu kokka eno collective responsibility eyaffe ffenna. Basebo ne banyabo nze sinootangako kubakulembera. Ekirooto kyange kyakulaba mpunga erina amasannyalaze, mpunga erina oluguudo, mpunga erina ebyenjigiriza ebirungi. Kakati olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tuse tuyimiridde loopu ajja kubabulira ekibiina kyaffe basooka tusaba bitabo musango naye nze mbagamba nti mu nnyanja mulimu ggoonya bwavuba obuvubi lwakyombakanya. Olwonna basebo ne banyabo olwatwogera ku nkyukakyuka Baseruka Robert yaliko enkyukakyuka basebo ne banyabo Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo alina okwata enkasi y'eggwanga Amanyiiro Sheila alina okwata ba MP bw'atakyala. Ekitundu kino batugamba agenda kubeera satellite city naye temuli masannyalaze. Tubadde tutabaala ne Maseruka ne Johnson Muyanja waliwo n'amasomero ebibiina bigudde buleebi wali tulabye essomero tugamba baana baali abasomero wano olwo tetukulepera loopu nti bwe tugenda mu Uganda empya bannange musosobaze Mukono district kwebyo ebisuubizo 11 bye tuzze tubasomesa NUP byegenda okuteeka mu nkola nti tusookere Mukono tolaba ntakensase temulaba nti no ndi musasi webale nnyo mwebale okwagala mutukolere mukanoonye mukalonde mu buugi mukanoonye mukalonde mu buugi musokuke ku makya muzokuzanya imba mukwano okuwamasimu mugambe tubonakola ki obukonge bwavuddeyo mwakitegedde era nyenyanga mutuso genda n'ecupa y'amazzi n'ekyapati obaokozeki obaosobodde oba olina bodaboda tukwetaaga okole mwoyo gwa ggwanga tugoberere obulamu bwaffe si kweko ekisembayo okuuma akalulu kano akalulu kammwe naffe twagala kukyusa Uganda. Eno ye kyansi yokka gye tulina okulaba nga tukyusa obukulembeze twejje mu buwambe tetugenda kwejja mu buwambe ffekka nga abakulembeze wabula ffenna nga bannampunge nga bannamukono South nga bannamukono nga Uganda yonna. Maseruka ngenda mwogerako ebigambo bisatu mpumule. Bwe baŋŋamba okumuweeka yakitegeera yeesitula n'avuga emmoloka ye nagiwulirira ku geeti nentuula naye okumala essaawa 2 ne kyamaani wa Nuuka oyo yimirira obugalo bwa kyamaani netukola puroguramu ey'okunoonya akalulu netukola okufefetta akalulu nemugamba tutandike. Tewali lunaku lwazibya nga nakonye kasimu manyi kyeyo obadde nakifuma obadde ndadde mutwe naye tutambudde bwe tuti nekomesebo twabadde naye nti wano mu ggwanga nti teri wali pulezidenti w'abameeya tiye obadde mu palamenti obadde seeni w'abaka bonna mbugaana nti ye ne bagamba gwe lekera bamaseruka bano wegenda ku disitulikiti olima amakubo Maseruka ngukoze nga saafunamu nankenyera nti baŋŋambye nti va mu kifo muweese tambula naye mukyusuuta era bwandika okukoppa byennakolanga okwaziza obutatoma ng'oyo awerekeka. Ekyokubiri nemugamba tolimba byotaakole ki byotaakole kubanga bikukyaya mangu. Nemuwa puroguramu ey'abasajja kati gantwale omukisa guno Robert Maseruka omukubire engano ez'amaanyi gaffe.
okulema okufuga toyinza gamba nti ogenda kufuga kyalo, toyinza gamba nti ogenda kulembera muluka ng'amakago gakulemye okulembera. Kakati pulezidenti waffe Kyagulanyi alaze ku bannayuganda nti amaka gakulembera aga NUP asobola okugakulembera obulungi. Yagambye mbutwabukka obululubu, yasooka gamba mbutwaka obululubwe miliyoni namba, kati bululu yakyusiza n'agamba nti twabba obululubwe obukadde 2,700,000. Kaakati abali okumpi n'ennamukadde pawa kati twagambye tagenda kulonda ambulela tumugamba tutya sebavuga awo obakola ki, sebavuga awo obakola ki, buli otagenda kulonda ambulela tumugamba tutya sebavuga awo obakola ki, awo obakola ki. Tulina kubagamba nti seka 15 tukeera kulonda ambulela. Tegera kubategeeza basabo ne bannyabo ku polling station nga teri atugambayo nga teri atulondako tugende tulonde. Bosi bannaapunga akabonero tulonda ki? Temukamanyire mwe mwogera mpola. Bosi akabonero ki? Abanyamulema tukola ki? Ebyennyanja tebizalira mu ki? Ebyennyanja tebizalira mu ki? Bijja wano ku mbala nga tebikola ki? Tebizalira. Ate atakubasalako oti ennyanja wakati mu ebyennyanja mwe babizalira. Asobola bannyabo twagala okubategeeza eno yewali ensonga y'obutimba bwe abantu bavuba bubisiwe guli bannaaye. Babakwata ne babagobana ku nnyanja mbu balina nvuba eki era bakozesa obutimba obuki. Akati ekibuuzo kirina kuba obutimba obubi buyingira butya ggwanga. Kakati obutimba bwe babuyingira bateekako nsonga ki? Lwaki babuleka ne buyita ku booda, ne buyita e Katosi, ne buyita yonna, ne buyita Adamu ne Eva terirabanga ku masannyalaze? Siba guli bannaaye, guli bannaaye, guli ate yabaagalamu akalulu abasuubiza maki? Kakati kuli lwe twagambye nti ekibala kikola ki? Tumusiibula busiibusi tumugamba emyaka 5 gye tukuwaddeko gikola ki? Era musooke mumumpeereka jjambo kano mugambo ekibala kikola ki? olaba ekyamasanyalaze gavumenti yaffe egera kisootinga ekalamojja ewala ewa ate wano emukono. Bagambye mulina eddwaliro lya gavumenti health center 3G waggulu wali, naye mbu n'eddwaliro eryo ddwadde. Aseruka n'amanyo gye bajja twegattako ate ogera ku nsonga zino ez'enjawulo. Tugamba bannange sente nga bwe tuzitematema twongere wali ku byobulamu nabo bagambya Yoweri Museveni simanya classified naki. Ebyo bitwagala bikomeye mu Uganda empya. Twagala tubeere n'amalwaliro ng'eddwaliro lya gavumenti ogendayo kufuna obujjanjabi bubeerayo ate nga bwabwereere. Batwala mu masomero aga gavumenti waliyo ebyenjigiriza ebitegeerekeka. Ekyo kisobokera ddala era twagala kikola mu Uganda empya. Obukulembeze bwo tubulina. Omanyi bagenda ne bazaala wa Kyagulanyi nti oyo Kyagulanyi muvubuka muto ebya politics yakabiyingira. Obukulembeze buva eri Katonda. Oba myaka ki webwe obukulembeze. Ate ekyenjawulo gwe bayita omuto abalazeeko. Pulezidenti waffe abadde pulezidenti w'ekibiina kyaffe emyaka 5. Myaka emeka? Myaka 5. Njagala babuuza mmwe bannampunge, kibiina ki mu ggwanga lyaffe nga mwotadde n'ekya NRM ekibadde emyaka 40 ekisinga ekitebe gaggadde? Kibiina ki? Olwokukolano
ono abadde akulembera abayizi Makerere ow'ekinana mu omwenda si weewaawo tukwebaza kubanga akulembera bulungi. Nagendayo ke Makerere nga ye pulezidenti wa guildi, abasomesa abayizi bonna ne baŋŋamba nti oyo atukulembedde bulungi. Basebo ne banyabo guildi pulezidenti wa Makerere tabeera nga headboy wa ssomero abakulembedde ku national level. Akati ono kyakoze Makerere kyabadde akola Makerere kati twamugambye nti diguli wagimaliriza kati tokyali muyizi, twagala kulinnyisa ku ddaala eriddako so tukulinze mu paalamenti. Abantu ba Mukono South omulonda ono oba mulonzi Kyagulanyi, omulonda ono oba mulonzi omubaka agenda okuteesa mu paalamenti. Mu paalamenti gyentuula kulembera oludda lulamba, naye waliwo ababaka simanyi oba batya buki okwogera, oba oluzungu lwe batamanyi, oba ensonga ezibaluma tebazimanyi, sibawulira nga bateesa. Mutusindikira omubaka agenda okuteesa ku nsonga ezibaluma, ono ensonga azimanyi, ekyokukola akimanyi, n'emmeeza ey'okkuba akimanyi, agenda kikwasaganya. Sheila Amaniyo azokanya Emukono eno, tumulabye ng'ayimirira ku nsonga ezibaluma, tumulabye nga tanyafuuka mukulembeze naye n'akulembera. Tukwesize nnyo. Abantu bano ab'Emukono bagenda kuyira akalulu owangule, ojja okuba emmeeza ku lwabwe. Ono gabana si jasi mukulembeze naye musomesa. Nze nali nkyali mawulire ne mulaba ng'atandise ebyobufuzi bye. Yali meeya, tewali meeya ate teyali meeya jasi ng'amanyire okuba omuziki. Abayimbi ennaku zino wakabi ne pulezidenti waffe yali muyimbi. Sebo bw'onoogera bw'onoomala okuwangula tukubeeyo katyunya akalala tukalindiridde. Yabagoba meeya n'afuuka omubaka wa paalamenti. Yali mu paalamenti newankubadde yali ku sayidi eri naye yayimirira ku mazima ag'abannansi. Ekiseera kyatuuka mujjukira n'ogikwatako pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'ali mu paalamenti yeegatta awamu ne Honorable Muyanja Ssenyonga n'abalala ne bagamba nti constitution yaffe temugikwatako. Ono olwalonda bw'atyo ne bagamba nti kati afuuse muyeekera akola atya bw'atyo, naye yagamba nti nedda abantu ba Mukono baŋŋambye baagala nkyukakyuka, ensonga lwaki yalonda bw'atyo. Omwami eno mukubire mu ngalo. So tukwenyumirizaamu nnyo, tutuyinamu nnyo essuubi, webale kulembera abakulembeze baffe bano, webale kubaweeka, webale kubatembeeta, webale kutambulira awamu nga ttiimu. Tubalinamu nnyo essuubi mu Uganda empya. Uganda empya kulonda polling station yo gifulume. Odde emabbali mita 20 lyetteeka. Nze ndi munnamateeka ne pulezidenti waffe n'omunnamateeka. Amateeka gagamba nti omaliriza okulonda fuluma polling station oyimirire emabbali mita 20. Bano abagamba nti simanyi omala okulonda vaawo ogende eka ku lwaki. Kiki baagala okukola nga tetuliiwo? Mujjukira okulonda okuwedde abaali batiikinga mwabalaba bamukwata mundu nga bakutiikinga obubaloti awo ne bamala ne babukanyugamu muli. Kati batugamba mutulonde tuddeyo waka, tetujja kuddayo waka. Musigale wali ku sayidi nga mukenga nga mutunula nga mulaba ekigenda mu maaso. Kulwa pulezidenti waffe, kulw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, kulw'abantu ba Mukono South okwasa akabonero kaffe kano aka Umbrella, Honorable Robert Maseruka eno wangule osikire bulungi abantu ba Mukono South
Woman MP wafe Honorable Sheila Amanio, Governor District Chairman Wamukono South Honorable Buyanja Senyonga, bana mbayiro hulu ku umbrella, bano watufu bebafe, people power, our power. Kali dewa kanza la wagamba na tuwaga. Kali kadali na ba 5 na ba people power, our power. God bless you. We love you so much.